basoose okwewandiisa nga bateekawo embeera era bo bwe bazze bayiseewo buyisi lakikabina baba nominatinga naye ne tubeera bagumiikiriza mpaka wetunominatinze era kakati tumaze okufuna simbo yaffe ya ssaawa era kitegeeza nti eno ye ssaawa bana Kampala Central okwebeereramu, eno ye ssaawa bannabyamizannyo mwenna okwebeereramu, eno ye ssaawa ba LC b'ebyalo okwebeereramu, eno ye ssaawa ba bodaboda okwebeereramu, eno ye ssaawa ab'obutale okwebeereramu. Bw'omanyi nti owangalira mu Kampala Central eno ye ssaawa tewakyali kulinda kulala kwonna kwonna. Keno ke kabonero ka Muhanji Moses, ke kabonero ka batiimu ssaawa era bw'osanga ssaawa tiikinga butiikinzi because oye Muhanji Moses ye tiimu yaffe. So n'olwekyo bana Kampala Central omulimu omunene tugumaze kati ogusigadde gwa kukuyega na kunoonya buwagizi nga campaign bazigudde officially. So ssaawa zino tugenda kuva wano tugende tumiitinge mikwano gyaffe tunywemu kacaayi tube nga tusobola okuba nga tuwatuusako obubaka bwaffe. Yes, ensonga ya sports zezimu ku nsonga zetujja okusinga okwesibako ennyo because ekyomukisa omulungi nze ndi president wa Uganda Boxing Federation ate ndi chairman wa USFA ekibiina ekigatta all sports federations mu Uganda ng'omulama gwali nti tulina kulwana nnyo okutuusa amaloboozi gaffe mu parliament. Twetaaga infrastructure ffe nga bannabyamizannyo, twetaaga funding nga sports people, twetaaga okuba nga tuvimbira mu Uganda muno nga bannabyamizannyo, and for so long sports badde bamutwala ng'ekintu ky'okuzanyisa naye nga yeetaaga lots of advocacy and ndowooza nti tulina tutuuse mu parliament byejja okusinga okwesibako ennyo. Ndowooza nkuzeemu ssebo.